Abatuuze b'e Kaswa mu ggombolola y'e Katikamu mu disitulikiti y'e Luweero bali mu kutya oluvannyuma lw'okusanga ekigambibwa okuba omuzinga ogukuba ennyonyi nga gusuuliddwa ku kinnya kya Kabuyonjo. Guno guzuuliddwa abaana abadde bagenze okuggyayo embwa eyabadde egudde mu kinnya kino. Embwa bw'egwamu abaana ne bajja okutaasa akaba bakaddemu ne balaba ekyuma ko tufunye obugagga bwasukula abo bagenda okisulamu ng'obuzito koyo akasente kawera bagenda abantu okukyekagaliza kirulusukulafu waabwo tetukyekengera kwe kuyita chairman. Abatuuze bagamba nti oluvannyuma lw'okuzuula omuzinga guno bategeezeza ku poliisi y'obulenzi eyazze n'egulaba kyokka n'eremererwa okuguggyawo. Ekintu twakiraba ku lwa mukaaga naye bukyanga kirabwa gavumenti ejjanga bekikwatako tebajjanga nga kijjawo bajja ne bakirabako buki bulabi ate ffe abatakirabangako okusinga bali ffe nga tutidde nnyo kuba ekitundu tukizula nga kya bulabe ate ekyabika tukimazemu ennaku eziwera ate nga bekikwatako tebana kulabika so bwebuli mu bantu bano. Bagamba nti poliisi yabategeezezza nga bwegenda okubaleetera ab'amagye kyokka nga na buli kati tebabalaba nga kati beeraliikirivu nga bagamba nti omuzinga guno gwandibaluka essaawa yonna. Moloka yawalusa omupiira badde bamanye kyekyo kikugenda embeera yonna yabunke. Akulira ebyokwerinda ku muluko Wall Julius ng'ali wamu n'ab'ebyokwerinda mu kitundu ekyo bategeezezza nti bamaze ennaku 3 nga bakuuma omuzinga guno nga kati we batuuse nabo babikooye. Era saba bekikwatako bajje bakijjeewo ekyuma oba kitwalibwa ku kitebe kya poliisi oba ekyamagye kibeera eyo kubanga bo bamaze okukitegeeza nti kya bulabe. Abaana baffe bayinza okuba ku mbizibu ekifegedde baagala okukitunuulira okukyo. Twegayirira nnyo Mukama Katonda ekintu kino bakifugyeko wano. Mugema Ishak yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.